tufuuka seddume w'embizi. Twakugamba Kasuku gwe turabokoza w'abaana abo. Obeera wano bavuma n'oginika n'obavuma n'oginika n'obeera ebya Kasuku ne Tamale Mirundi Junior byongedde ddala okubeera nga byonooneka full figure ate mulowooza ebyamatabi gyeyo Kasuku bulijjo byagamba full figure video ngikuletedde mu maaso awo yonna ogenda kubanga ogyerabirako abanene nabo babiyingidde mu Sheikh Kiti emmotoka emufukidde akabasa full figure naye abiyingiddemu naye nga tetunagendayo video eno mbadde nsaba ogimpeleka like kamenga kasotambula katukira wonna bandyagadde okumunya kweno information naddala ate mu Kasuku wamu ne team Sheikh Kiti mu comment section awo amusembereko waneeno olunaku olwaleero nga bwe nkugambye full figure avuddeyo n'asuubula olutalo lwa Tamale Mirundi Junior wamu ne Kasuku n'agamba nti Kasuku gwe asingirira ddala okubeera omuntu mubi ku social media eno era gwe asinga okubeera nga olwanya abantu awo wenyini njagala kubuuza mu comment section olowooza Kasuku kyakola kiba kituufu okubeera nga akyaza abantu nga abavuma Tamale Mirundi Junior kyokka ate nga Tamale Mirundi Junior mukwano gwe okitegeera ekintu ng'ekyo ate ne Sheikh Kiti kugambye avuddeyo n'akakasa bannayuganda nagamba nti temugenda mumuleetera okukkiriza nti no agenda tandika okusinza ebibumba lwakuba mwagala oba mwagala kutwala emmotoka yammwe mugitwale ye tabalinako obuzibu lwaki mwambeeyogerera sooka olabe full figure kyakoze Akasuku tumale tweyongereyo obukyabuziba buno omukuzi atufuuka seddume w'embizi. Twakugamba Kasuku gwe turabokoza w'abaana abo. Obeera wano bavuma n'oginika n'obavuma n'oginika n'obeera wagu n'oseka n'obavuma n'oseka. Mukwano ki gw'omuntu era Junior I stand with you. Weevuddemu n'oyogera amazima. Omanya at least akukyabe naye ng'omugambye amazima. Yeefuula mukuza nga bakuvuma aseka. Omukuza awo mukwano gwe asobola okuvuma n'aseka. Mukwano gwe atuwata ku pano ke bakuvumira. N'awagawaga n'avaayo n'agenda ewe kiri kigamwa. Yabulandinga kigamwa ng'akola self defense. Nze simanyi bujo ndine salumwa alumwa. Abantu bavume naawe olumwa. Ani gw'otavumye wano. Mulina kakatogolekamu mutambuli awo mwenna. Mwenna mulinga byawongo. Muli awo mwetoololera awo mulinga azimu zine mandwa. Mulinga luwale yalemala eyakona. Omanye emmando gyesikeza gano okukkiriza abantu bagagawale. Bw'ova wakazimekapo ng'emmando ewalampa eyetoolola ku mulala. N'okyazanga Luwaasa buli lunaku ng'avuma Diana n'abatanzi. Can you imagine? N'abatanzi yakola ki? Wano tugamba abawala abalungi mu ggwanga Uganda tubala abawala abalungi. N'abatanzi y'omu ku bawala abalungi. Ate n'omweyisa babaddaaya. Ne muntu ona kali akatumpunika omukazi akakona akalinga ekikongolyo ekikute enkyakya kalinga akadomola akafuna wuzo ne muvuma Dana n'abatanzi. N'abatanzi mumusinga kyera mu mwenkanawo. Oli mutuuka ddi. N'abatanzi ne keri muva ku mbiri muituuka level. Weefuula mukwano gwa n'abatanzi n'okyaza bamuvuma. Oli muntu wa Nabakiggu. Tolina muntu gw'oswalira. Tolina mukwano, tolina Luganda. Nakulabira ne mukuziika Tamale tewaziika. Walinga awo wagenda kujjako mukazi content n'akaba n'anyiza era n'omutunzaamu kamera n'otwala content n'ogenda. Ne kuyisima kya Junior Kongus Junior babale kubona. Obonye seddume w'ekisajja. Seddume w'ekisajja. Esajja litambula libigula neligaziira eno nelidda eno litabula ono lisoka naye liringa ono Mukama yasalawo. Asakola kasoka ne kakwata. Yerabira nti emmotoka bagiggwa mu mbizi. Sheikh Kiti natunda embizi zange 8 netukugulira emmotoka. Kwate emmotoka ya Ford to disease. Neyagisonda yali Silvia Mukristayo. Obagwa soko kwa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muntu mazeka emirembe novumanga banno novumono novumali amadini gabana kika oba mutonzi waffe yasala olwatwa tofa ne tukusanga mu jana anti okolera jana nyo obuto mbizi ogende mu jana oyagala jana nefuka jana naye gwe novumanga amadini gabanno musajja gwe lekera okuvumanga banno sigwe asogola mu Islam wano mwana onyamadini n'abasiramu bono ne dini yabwe oleka waje n'ekigendwa toli na mukomole gwe toli musiramu waje n'ekigendererwa kyakono na busiramu ate sanu muzata ate abitugambanga nti basajja mu abasoma iri mu za TikTok
mwagala okulipulesinga muzaata ne mulemwa ne musalawo okukutira ku TikTok ne musandako okumanyira buli muntu musimulizaako ebisooto kati oyagala abantu bavume bannaffe abagenda ku ijja okulamaga wano mukoze bukampani bufeerafeera abantu era njagala okukubira abasiraamu mwenna bagenda ku ijja okulamaga mugendere mu kampani gye bata Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako jangu kusomere ku dduwa okuva edda nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kukwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 075 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobolo okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nze Namugongo sigendanga era sijja kugenda kati okuba obutagenda y'obwange era sigendanga ate sigenda genda siina Namugongo nga Namugongo ekyamazima talina kyasobola kugasa mu bulamu bwa muntu nga ye si ye yekka ne Makka nga Makka ne Makka nga Makka Kaaba nga Kaaba teyina era waliwo enjogera y'abatera okugendako e Makka baddiŋŋanyeyo babaseka kawuma Kaaba terimba si kituufu gendako mu kinnya olabe nedda. Nze mbimu ku bintu ebyenkeza abagenda e Makka basabire eno okwanukulwa bagende basabira wa? Basabira wano. Vaayo yonna n'abaavu weebali e Makka ku Kaaba wennyini yisandoza mwe mwasanga bakendedde abeetaavu basabiriza ddala obusabiriza abanaku nga Kaaba eri awo nga bali wano bali basini kusaba mmere waliwo n'abakyala batambula n'obunywato nga kulaga nti anyamata ga mwana nga bali Makka. Makka nga Makka talina nsonga ekikulu mu byonna nnyini nsi. Kino nkireese kigatta ku Namugongo. Namugongo nga Namugongo nedda. Kaaba nga Kaaba yo nedda nnyini nsi. Bantu Allah yali abakoledde ebirungi nga tebagenze nayo n'abamanyi nkuyanja nga baali bamanyi ng'obwangazi bwe bwonna teyagendako Makka. Ebigambo byange bino tebitegeeza butagenda pati. Nigenda e Makka ng'ekikututte si kifo ng'ekifo ng'ekikututte nnyini nsi kumunnyonnyolerako mu bifo ye yennyini byalambika nga bya bbeeyi. Kati Namugongo talinayo yamulambika nti wa Yesu Kristo alayhi salaam talinayo lulambika lwonna lwagamba bantu nti Namugongo kusinda ku mawulire genzije wa kitange. Therefore bonna abafunye be bafunye be bagatta ku Namugongo byali byabwe Namugongo ne bwatandibadde okubeera obulamu bwabwe bwonna tebwatandika na Namugongo ndowooza